Mwasuse mutya bassebo ne bannyabo. Twagala okwebaza omuyinza wa buli kantu olw'ekirabo eky'obulamu n'omukka olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo ate ne byonna byatusobozesezza okukola dimansi eno okuviira ddala mu zzooba liri twalikomekkereza okutuusa kaakano leero 8 Museenene 2025. Twagala okusaasira ennyo abafiiriddwa muweereza munnaffe wano Mwami Kimaliridde Fred Buganda Land Board. Tukusaasira nnyo nnyini ddala olw'okufiirwa maama. Tubasabira mwenna munywezebwe musobole okuyita mu kusoomooza okwo, na mwenna abafiiriddwa abantu bammwe tubasaasidde nnyo, era twongera okusaasira abasuubuzi bonna abaakosebwa olw'enkuba eyatonnya n'eyingira amaduuka gaabwe. Tubasaasira olw'okufiirwa emmaali, kyokka tujjukiza ti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Tukubiriza bonna abalina bye bakola ng'okuyiwa ettaka mu ntobazi ne muzimbawo ebizimbe. Ensi eno nnene ate emala bulungi abagirimu. Mufo ky'okujjuza ettaka awabeera amazzi, noonya ekibangirizi ekitabaamu mazzi, ekifo ekyo okireke. Bw'oba wakukikolerako kola enteekateeka ekolebwa. Ekibuga Amsterdam eky'eggwanga lya Budaaki, Netherlands, kiri ku mazzi, naye bakola batya? Tewaliwo kipya kigenda kukolebwa leero kitakolebwangako. Kitegeeza nti tubeerawo ne bye tuyize. Tukkiriza ti ate mu kugenda mu maaso ebintu ebyo bijja kutunuulirwa. Tubasaba bannange temulwanyisa butonde. Mu butonde bulimu ebintu 4: enjazi, emigga, ensozi n'ennyanja. Obwo butonde. Ate mu bitonde yewali ebiramu n'emyoyo. Mu biramu mulimu ensolo, ebimera, ebibuuka, ebyewalula n'ebiwuka. Oweetegereza obulungi, ebitonde biwanirirwa butonde. Era omuntu okubeera obulungi mu nsi wateekwa okubeerawo okuwuliziganya okw'amaanyi wakati w'obutonde n'ebitonde. Buli ebitonde lwe binyigiriza obutonde byerabira nti ebitonde ebyo bibeererawo ku butonde. Bajjajjaffe ekyo kye baayita ennono. Obutebenkevu wakati w'obutonde n'ebitonde ne bakituuma obuwangwa, newankubadde ebigambo byannyonnyolwa bulala ne bitamanyibwa. Kale obugunjufu ye muntu okubeerawo nga takontana era nga talwanagana na butonde. Kubanga ebiwuka ebiterekebwa ebibira, bwe musaanyaawo ebibira bijja mu bantu. Byonna ebibeera mu nsiko bwe musaanyaawo ensiko
bijja mu bantu. Kitegeeza abantu baba bagenda kulwala endwadde ez'enjawulo n'ebintu ebirala bingi olw'okuba bakoseddwa obutonde nabwo bubakosa. Tukubiriza mwenna gye muli, tosaawa kibira, bw'oba kisanze kireke. Toyiwa ttaka mu lutobazi, noonya ewalala ewalungi. Enjazi tuzireke, emigga tugireke, tetwonoona nnyanja. Obutonde obwo bwe busengejja ebikyafu, ffe tusobole okubeera n'obulamu obulungi. Ffe ng'ebitonde, obutonde bwe busengejja, ffe ebitonde tubeewo. Era dimansi ewedde twatunuulira endaba y'ebintu nti kikulu mu bulamu bw'omuntu, era ndowooza kyeyongera okweyoleka okulaga nti ddala mu kye muyita mindset, endaba y'ebintu kikulu. Era mu abasoma ebitabo n'ebyafaayo, omuwandiisi bwe yali ajja abantu mu Misiri, ng'alaga nti abantu bava mu Misiri, abantu bonna abaali mu buddu nga bwe kiwandiikibwa tebaayita mu ddungu, bonna baafiira mu ddungu. Bw'oba nga oli musomi mulungi eyeetegereza, buli eyava mu buddu nga yabulabako yabubeeramu teyakkirizibwa kutuuka eri gye baabasuubiza. Kiragibwa ti omutonzi teyabakkiriza kubanga baali tebakyusizza ndowooza yaabwe, bwongo bwabwe na bwe balabamu bintu. Kye yakola yabakuumira mu ddungu ekiseera ekimala basobole okuzaala omulembe omujja. Era bwe baazaala omulembe omujja n'amala okukakasa nti guweze, bano baakaddiwa bangi n'abatta. Bwe bityo bwe biri. Bagenda okutuuka mu nsi ensuubize, abaatuukayo baali baana baabano. Ekitegeeza nti endaba y'ebintu nnene. Era bwe mwetegereza waaliwo ekkubo ery'okumpi, kubanga omuntu ng'akedde kutambuza bigere okuva e Misiri okutuuka mu kifo we baagamba, ng'ayeewaddeyo kutambuza bigere, olugendo olwo lusobola obutasukka nnaku 45 oba 4 oli bw'aba atambula bulungi. Naye kiwandiikibwa kiraga nti baatambula emyaka 4. Lwaki? Era omuwandiisi alaga nti ekkubo ery'okumpi lyali liyita mu Bafilisitayini. N'atya omutonzi waabwe nti bayinza okusisinkana Abafilisitayini ne balwanagana nabo, bangi kubo baali baakuddayo mabega mu buddu. N'awunzika ng'agamba nti bayite eri ewala, bwe balimala okusala omugga ennyanja tebalisobola kudda mabega, kubanga mu butonde bwaffe twagala byangu. Omuntu osobola okumujja mu kifo ekimu n'omuteeka mu kifo ekirala, naye omuntu oyo bw'aba takyusizza bw'alowooza na bw'alaba bintu, kye yakolanga mu kifo kiri era kyagenda okukola mu kifo kino. Emirembe kye giva giwaanyisa, tegiwaanyisa lwakuba egimu mibi egimu mirungi, nedda. Olw'embeera ekyukamu, olw'endaba y'ebintu n'enkola y'ebintu. Era kyova olaba nti bo bano baba wa Yoswa
eyali ayimiridde wakati ng'olutindo ng'amanyi ebiyise, amanyi ategeddeko ku biyise, ategedde ebiriwo, ng'amanyi ne gye balaga. Yalinga akabonero ak'essuubi eddene oba ak'ebiseera ebiddako, ng'ategedde ebiyise bulungi naye ng'ate asobola okulengera ebigenda ewala. Wateekwa okubeerawo ekiseera omulembe ogumu we gukkiririza okuteekateeka omulembe oguddako ne gugukkiriza okutwala obuvunaanyizibwa mu maaso. Bwe kitakolebwa mu nnyumba yammwe oba mu njuuyo ggwe ssebo, byonna by'okoze birikoma ku ggwe. Newankubadde bangi bakyenyumiririzaamu nga tebaalyagadde balala bakole kusingabo. Bwe baba basomesa bano ebyokukulembera bagamba nti obuwanguzi bw'omukulembeze oba obuwanguzi bw'omusajja oyo mu njuuye bupimirwa ku buwanguzi bw'abaana bavudde mu luggya olwo oba mu nju eyo. Abaana bava mu nju eyo bwe bawangula kitegeeza bakadde baabwe baawangula. Olw'ensonga obuvunaanyizibwa bw'omuzadde yenna kuteekateeka mugigi guddako nga mulungi era nga gusingako ku ogwo. Era mu butuufu omwana we ateekeddwa buteekwa okukusingako, newankubadde abazadde bangi asobola okugamba teri mwana ali nsinga. Kyattima, kiba kyattima, naye ekitwala omukululo gwo mu maaso. Omwana wo bw'awangula tebatendereza mwana, batandika okunoonya amuzaala, ekitegeeza nti obuwanguzi buba bw'oyo amuzadde. Omuvubuka bw'awangula mu kitongole mw'oli tebatendereza muvubuka oyo, batendereza mukama we amuteeseteese okutuuka ku ddaala erifaanana bwe lityo. Akabonero akategeeza nti obuwanguzi bw'abaliwo bugenda kupimirwa mu buwanguzi bw'abanaddawo. Ekibuuzo, tulaba tutya ebintu? Tuteeseteese abanaddawo ddala nga basaanidde era nga basobola okuwangula okusinga ku ffe, oba tubateereddeyo 7? Kituteekeddwa okukkiriza kimu, osaanidde kikuyingire, tojja kubaawo ebiseera byonna. Tosobola. Ne bw'okola byonna wansi w'enjuba wano, tojja kubaawo ebiseera byonna. Kiki ekisinga? Osobola okubeererawo mu gw'ozadde oba mu baliva mu boozadde. Ekitegeeza singa oddira embala zino z'olina n'oziteeka mu abo abaddawo, ogenda kubeerawo ebbanga lyonna. Ekintu kyokka ky'oleka ng'ogenze kyekyo ky'ogenze nakyo. Nga bwe batuuka mu kiseera ekyo bagamba nti ekyo kyoyo yakiteekateeka mwoyo. Abo boolesse mu mukululo gwo, mu mugongo gwo, be basitula erinnya lyo, be balyongerayo. Nzija wano nenjogerako ku jjajjange Sserunkuuma. Yagenda dda. Lwaki? Akyawulirwa olw'omukululo gwe, okuteekateeka kwe, omulembe omujja, obwe buvunaanyizibwa bw'omuntu. Kale endaba kikulu. Ekyokubiri okumanya n'okutegeera, okufuna okumanya, naye si okufuna obufunyi okumanya ku kintu, naye okufuna okumanya okutuufu. Kubanga okumanya kw'olina oteekeddwa okukwekenneenya olabe ddala kwe kumanya okutuufu. Emirembe gino
gyebuuza ne gyefumitiriza ku bintu bingi. Giyinza okuba tegijja kuba na busobozi kubeera na kumanya mmwe kwe mulina. Olw'ensonga jjo gigenda wala mu kwefumiitiriza ne mu kwebuuza. Omuntu si kidiba ky'amazzi agatakulukuta. Okumanya n'okutegeera mugga. Bw'oyimirira okumpi n'omugga tosobola kuteega amazzi ago n'ogakwatira awo, olina kulinda gajja. N'okumanya n'okutegeera n'amagezi bwe bityo. Si kidiba nti tebitambula. Kakati tosobola kubeera awo nga weekuniza, nga weekwatidde awo, tokkiriza kufuna kumanya na kutegeera. Lwaki? Kubanga otya okusoomooza okumanya n'okutegeera kuwulina. Okikwatanga kikwate. Si kituufu. Era bw'otofuna kumanya na kutegeera kujja, endowooza yo n'endaba ye ey'ebintu esigala ng'etunudde mu ntunula y'emu, ng'era eraba ebintu mu ndaba y'emu. Naye obutonde bwe buba butuusizza ekiseera okubaako enkola gye bukola, wabeewo ekikyuka mu bitonde, ebitonde ne bwe bisigala nga bitunudde luuyi luno, obutonde nga butunudde luuyi luno, kuba kusena mazzi mu kisero, tekirijjula. Lwaki omuntu oteekeddwa okwekenneenya by'omanyi ebikuleetera okulaba ebintu nga bw'obiraba? Kubanga osobola okuba nga kyewayiga kikyamu. Osobola okufuuka omukugu mu kikyamu. Ekyokulabirako kyaffe wano e Buganda, kintu yasangawo Bemba Lukanga. Bemba Lukanga mukulu we Buganda Kiyimba yali afuze. Mukulu we Buganda Kiyimba agenda okufuga Katomirimu yali afuze. Osobola okutambula bw'otyo n'oddayo emabega, naye twakwata ekikwate ti byonna ate byatandikira wano, era ne bisomesebwa bwe bityo. Kakati okugolola ekyo kitegeerwe, olwanagana olutalo olukyasinga okuba olunene, olutalo olukyasinga okuba olunene kukyusa ndowooza. Era Kyabassa y'ensonga lwaki yateekawo enteekateeka bwe ziti: manya kyoli, manya omulimu gwo. Ekisinga obukulu, endaba y'ebintu mu bantu kikulu, era kyekitwala ensi mu maaso, kyekitwala ebitongole mu maaso, kyekikuza emirimu, kyekitwala abantu mu maaso okweyongerayo. Singa abantu bakona ne babaako we bakoma mu kulaba ebintu, tebasobola kuseeseetukaawo. Bw'onoozimba oluguudo olulungi, n'osimbako omuddo omulungi, n'oteekawo ne we batambulira, bagenda kuleka we balina okutambulira batambulire mu muddo. Bw'onookola ekibuga ne kinyirira ne kirabika bulungi, bagenda kutuula mu takisi bali ebikuta by'amenvu babisuula ebweru. Ojja kukola kaabuyonjo ennungi bagirekerere bagiddugaze. Endowooza n'endaba y'omuntu ey'ebintu kikulu kyekifuga omuntu oyo kyali ne bw'agenda okubeera. Ebintu bikyuka, so newankubadde bibeera n'emisingi gye gimu, naye wabaawo ebikyukamu. Buli lw'owakanya embeera obutonde gye butaddewo, okosebwa, kubanga gw'oli kitonde butonde. Lwaki? Obutonde bujja kukumira. Kkiriza, gaana. Ne bw'okola byonna obutonde bujja kukumira, muggweewo, wabeerewo omulembe nga gufuma bufumi nti waabaawo mmwe. Gwe wabaawo, bazzukulu bagenda kugamba wabaawo, ng'obutonde bwakumira, ne bwo tebulina gye buliraga, ne bw'oli bwonoona buliddawo. Kale tuteekeddwa okutunula mu maaso nga buli kaseera tusoomooza ebyo bye tumanyi ne bwe tubiraba, tusobole okugenda mu maaso. Naye gwe wakwata kikwate, kola ekintu kye kimu ebbanga lyonna,
mu nkola y'emu wabula osuubira nti waliwo ekyenjawulo ekijja okubaawo. Ensimbi ne bw'onoozifuna bajja kuzirya okutuusa lwe ziriggwawo ng'era tumaliriza. Ekikulu kiriwa kwe kutuula wansi n'okkakkana n'ogamba naye kati tukoze tutya, kiwayo gwe kiki kyolaba eyo. Zisekano lyazo be bantu b'otambula nabo mu mirimu, be baana b'ozadde. Wali bwe bajja olugero nti ne gw'ozadde olaba ki nti ndaba bwe nti kale ndaba eyo nnungi naye tereezaamu bw'oti, naye nga kyalaba tokyakiraba. Byasobola okusoma tokyasobola kubisoma kuba amaaso tegakyasobola kubiraba. Kwe kukwatira awamu, kwe kuyungagana, kwe kuzimba olutindo olutakoma. Naye omuntu omu mu lujja n'agwa, ennyumba yonna n'egwa. Enju n'esaanawo lwa muntu omu yafa. Omulimu ne gusaanawo lwa muntu omu kuvaawo. Ebintu ne bifa lwa muntu omu kuvaawo. Kitegeeza teyakola buvunaanyizibwa. Obuwanguzi bw'oyo avuddewo bujja kupimirwa mu buwanguzi bw'oyo yazzeewo. Oyazzeewo bw'akola n'aba muwanguzi n'okukirawo, tutendereza eyaliwo kubanga yazimba omusingi ono kwasobodde okutandikirira n'atambula. Kale tobeera mukugu mu bukyamu, osobola okubeera omukugu mu bikyamu n'okwata ekikwate n'okikwatira ddala n'okiyiga era n'ogaa nti eno y'enkomerero, y'entandikwa era y'enkomerero y'okumanya n'okutegeera. Entandikwa n'enkomerero byonna biri mu mutonzi. Ate tosobola kumumanya n'omumalayo, oyinza kumanyaako katono. Ekyo vula nti omuntu akyasinga okuba obulabe eriye n'abamwetoolodde ye muntu akutte ekikyamu ng'akimanyi era ng'akikenkuseemu, ye muntu akenkuse mu kitali kituufu. Endowooza ye n'endaba ye ey'ebintu eba ndala nnyo, kale n'ebikolwa bye ebivaamu biba birala. Twagala okuwunzika essomo lino ery'endaba y'ebintu nga tubasaba mugezeeko okutunula mu maaso okusukka ebigere byammwe. Tekitegeeza nti temwetegereza we mulinnya, mwetegereze we mulinnya, naye mugezeeko okutunula mu maaso. Mwebuuze ti mmwe gwe wootoli kiki ekiribaawo. Byokola kati byongerayo mu maaso omulimu gwo, ennyumba yammwe, oluggya lwammwe, ekitongole kyammwe, ensi yammwe, oba bikomaawo. Manya kyoli, manya omulimu gwo. Bw'omanya kyoli oba tokyasobola kubeera kyabalala. Obuvunaanyizibwa bwo bw'okola bubeera mu buufu bw'ekyo kye watumibwa era kye wayitibwa. Bw'otomanya kyoli obeera mu byabalala. Tova mu ntalo buli kiseera oba olowooza bakulwana kubanga tewategeera kyoli, tewakkiririza mu kyoli, tewakiwa kitiibwa. Nakyo kyekiva kikuviira ne kisirikkira, ne kisirikkira, okusirika kusirikka, ne kisirikkira mu ggwe ne kikulinda lw'olyesaanyaawo n'ebikolwa byo n'endaba ye ey'ebintu. Tubeebaza okuwuliriza n'okuwaayo obudde okukeera ku nteekateeka eno. Bagamba nti agamba omugezi ayogera bitono. Obaako ebitono by'osobola okuggyamu n'obikozesa okugenda mu maaso. Ennaku z'omwezi zijja kuba 13 Ntenvu December. Tujja kubeera ne inspiration night. Tujja kukomaawo okubajjukiza. Tubeebaza okuwuliriza n'okuwaayo obudde. Tulowooza nti buli dimansi wabeerawo ky'ofunye ekikutwala mu dimansi endala. Tusinkane dimansi ejja Mukama
nga ye mubeezi. Simon Senkayi Basajja Ssubi muzzukulu wa Lwomwa yakkira mu ndiga nabbulukukira mu mpologoma. Tubaagaliza ekiseera ekirungi. Mukama Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka